Yes, nkulamusizaako nnyo oli ku Yugi Update TV kusinzira okubanga otuwuliriza. Omukulembeze wa US wa America Donald Trump ya ordalinze nti all non-emergency staff to leave South Sudan amidst the tensions. Agamba nti no zonna staffs eziri mu ggwanga erya South Sudan nga teziri ku level ya emergency zaabulire eggwanga lya Sudaani. Lwaki ayogedde waati? Ngenda kubanga mpuwa oli ku Yugi Update TV kusinza okubanga otuwuliriza gw'atannatwegattako kirira wansi olw'ekigambo subscribe kikoneko obere ng'otweyungako gwe mukwano gwange aleeyampuliza nkubiriza munna abantu abagenda mu maaso n'okulaba channel eno ngende mu maaso n'okusubscribinga kyekyokka ekisobola okunyweza channel eno esigale nga nywevu. Jjukira nti nno nabagamba zino channel zituyambako nnyo mu biseera naddala kano akaseera mulindo akatuukiridde aka 2026 generations okubanga tuyisaawo obubaka gwe mukwano gwange kusaba nga tukunga abantu tugeza bannayuganda ki ekituufu ekitusaanidde okukolebwa okuleetawo enkyukakyuka mu ggwanga lyaffe. Kale nno mbaagala nnyo nammwe abali mu diaspora mwebale kwekumira ku Yugi Update TV. Omukulembeze wa America Donald Trump yavuddeyo na ordalinga nti staffs zonna eziri mu ggwanga erya South Sudan nga teziri ku level ya emergency zigende maaso n'okubanga zaabulira eggwanga eryo erya South Sudan olw'ensonga kwebyo bigenda mu maaso mu ggwanga lino. Abagamba nti nno level eya South Sudan ekisaasigadde ng'ekyali ku level 4 ekitegeeza nti nno America teyina ku travelinga kujja mu East Africa, tesobola ku travelinga kujja mu East African country. United States of America mu bwangu ddala yasazeewo yo mu mbeera eyo erangirire wabeerewo departure ku non-emergency personnel okuva mu kibuga ekya South Sudan nga esinzira obanga omukulembeze ono asinzira ku crimes oba ku crimes ne criminals abagenda mu maaso mu ggwanga erya South Sudan omuli okukidnappinga, okuwamba, omuli conflicts ez'entalo ng'ate eno balina n'emigemerawala. Department of State ku lunaku olwa Sunday yavuddeyo n'erangirira Department of State yavuddeyo ku lunaku olwa Sunday n'erangirira wabeerewo travel advisory level eri South Sudan olw'ensonga nti level wadde ng'ekyali ku 4 nga kino ekitegeeza nti America terina kusaalingira mu ttaka lya East Africa. Kuno nno okusalawo kuvudde ku crime omuli carjacking, shootings ne kidnapping, okwo kugatta ne foreign national target mu sexual assaults, armed robbery ne attacks endala ennyo zibasinzirirako okubanga bagamba basobole okubanga bibitakwatako baabulire eggwanga eryo. State eno yatandise okulwanyisa ebikolwa nga bino naye bagamba tebasobola kubanga babimalawo olw'ensonga nti kati emmundu ziri ne mbatuuze ziri available. Era USA gamba government yalimitinze ability ey'okuprovidinga obuyambi services ku bannaggwanga erya US abawangaalira mu South Sudan era ng'ebagamba bakwate ekkubo baveeyo kubanga ensonga tezibakwatako. Jjukira nti nno eno tension egenza okujjawo ng'aliwo agreements ezamenyeddwa ezasayiningibwa mu 2018 peace agreement. Peace agreement eno yakolebwa wakati wa President Salva Kiir saako ne First Vice President Riek Machar. Oluvannyuma lw'okumenyebwa ne batandika okubanga bakurashinga
n'akaguruupu ak'abavubuka akabinja akamukwata mundu saako ne government forces mu South Sudan eri mu Upper Nile State ku lunaku olwokubiri. Kino nno ekyaviiriddeko kubanga abantu basibwa omwo mwe muli ne First Vice President Riek Machar olwo ng'akosa ne Petroleum Minister and Deputy Army Chief naye n'akwatibwa. Kati wano Trump waviddeyo n'agamba nti states zonna ezitali emergency mu ggwanga erya South Sudan ezitalina kye zikola ezitalina buyambi buprovidinga bakwate kubo baveeyo kubanga naffe tetugenda kuddamu providinga buyambi eyo, era bagenze maaso n'okutangaaza bannansi b'eggwanga erya America mu ggwanga erya South Sudan tetugenda kuddamu providinga services zonna zitubadde tuteeka eyo olw'ensonga nti olutalo lukyali ku level 4 eyo mu East Africa tetusobola kubanga tulinnya ku ttaka lyabwe eryo era n'obuyambi tugenda kubanga tubusalako. Oli ku Yogi Updates TV kosinzo bango tuliza webale kwekumira ku mayingano gwagala otuyungako kiri ansi wala ekigambo subscribe okikooneko